Pulogulaamu eno ekutusibwako emikwano n'abakolera awamu n'obuweereza bwa Joyce Meyer. Bameka kumwe abasaba. Kale bameka kumwe abandi yagadde essaala zammwe ziddibwemu. Kale kati ngenda kwogera nammwe katini ku ngeri ebigambo bye twogera nga tetusaba. Mulabye gye ndaga? Engeri ebigambo bye twogera nga tetusaba gye bikosa essaala zaffe. Nina obugambo bwebadde nkozesa ennaku zino obugamba nti saba oyatule. Tosabira mwana wo kulokoka ate bw'ogenda ku lanchi ne Sister Suzy omugamba ate omwana nti agenda kusigala ku njaga agende ne mukomera. Saba era oyatule. Saba nga oyatula. Isaya 5:8-9. Kwegamba singa awulidde naddala mu abawulidde bino ebintu mu maaso go wandigambye nze yo sijja genda. Naye olaba okyetaaga era nange nkyetaaga. Mukama nkutteko nnyo mu ngeri y'amaanyi olw'ebigambo ebiva mu kamwa kange nina gwe nagambye nakano nange kagenda kunkwatako. Nvudde wala era sinatuukirira mu kino naddala ffe aboogere ennyo. Naye nammwe abasirifu muyinza kuba nga temukyogera naye nga munda mwekiri. Mulina obuboozi bungi obwo munda obulina okukyuka. Amiina. Era njagala nkyuke. Njagala wabeerewo enjawulo. Nkaddiye sikyalina budde bwa kwonoona. Njagala nfune obuwanguzi. Kwegamba ekyantwaliranga emyaka 5 okufuna obuwanguzi kati njagala nkifune mu nnaku 5 zokka. Sangala kwetooloola bwetooloozi. Njagala Mukama ndage amaanyi agali mu bigambo byange kwegamba ntye Katonda okulaba nti soogera bigambo bigenda okuleeta nze oba abampuliriza ennyiike. Era ekyo Katonda yekka ayinza okitulaga. Era gwe oba owulira ntokyetaaga nze tuulaawo onsaasire. Nze ngenda kukyebuulira kubanga nze nkyetaaga. Amiina. Isaya 5:8-9. Isaya 5:8 essuula y'enyuma. Kubanga tubuulira ebisanyusa Mukama ne bitamusanyusa. Naye ne yeeteeka essira ku ssaala enziremu n'ebigambo by'omu kamwa kaffe. Awo mujja kukoowoola era Katonda ajja baddamu. Mujja kaaba era ajja gamba nze nzuuno. Bameka kumwe abandi kaagadde ako. Singa buli omu gamba singa. Singa mujjawo mu masekkati gammwe ebikoligo eby'okunyigiriza. Okusonga olunwe n'okusoomooza eri abanyigiriziddwa n'abatya Katonda. Era ne mujjawo buli ngeri y'obulimba, obukambwe n'enjogera etali ntuufu. Kwegamba Katonda atugamba muba mwagala nziremu bwe mukoowoola. Mwagala essaala zammwe ziddibwemu mu bwangu. Kati bino bye mulina okukola okufuula essaala zammwe ez'amaanyi. Nakola okusalawo Novemba ne Desemba eri ewedde nti nja kusaba okusinga nga bwe mbadde nkola. Naye ekyo tekitegeeza nti buli ssaawa ndi ku maviivi. Buli ssaawa nti naye ensonga y'okusabira bw'ejja ngisabirawo. Kwegamba nga ndaba nga bwe nsaba nsabira mbagirawo n'essaala eza buli kika: kusinza, kwebaza, okusaba, okwegayiririra ku balala. Era njagala essaala ezo ziddibwemu. Saagala kwewaayo eri kintu ekitangasa ate nga tekinzimba. Kwegamba nga ngenda kumala bumazi budde bwange. Era nzikiriza nze nganze era ngenda gabana nammwe nze kyenfunamu. Nzikiriza nti Mukama ankutteko nnyo mu ngeri ey'enjawulo ku nsonga ey'ebigambo ebiva mu kamwa kange, kubanga bwe mba ngenda kweyongera okusaba era nfuna okuddizibwamu okw'amangu alina okundaga n'oludda luli nalwo. Era sikkiriza nti nkyalina ekizibu nnyo n'omuwa gwange nga bwe nnali, naye ekizibu kyonna kinene nnyo okukisigaza ne tutafaayo ntukiyina. Kati tugenda kwogera mu ngeri ey'obulamu obwa bulijjo ebintu by'osobola okukola n'omumwago n'ebintu by'otasobola kukola na mumwago. Tugenda kutandika ne tutalina kukola. Ekisooka kye tuyinza okusaba Katonda kwegamba tuyambe okukitegeera buli bwe tukikola. Era nze ndowooza ekyo kifo kirungi eky'okutandikiramu. Mukama buli wondaba nga nkola kino nyamba ontegeeze. Era bw'onna nnyamba n'ontegeeza nja kulekeraawo.
toyinza kikola Katonda nga takuyambye. Naye bw'atutegeeza n'atuwa ekisa, tuyinza okwagala kwe n'amaanyi tulekeraawo. Kye tulina okusooka okukola kwe kulekeraawo okwemulugunya, okwekkaanya n'okusalira abalala emisango. Toyinza kwemulugunya ku mulimu gwo, toyinza kwemulugunya ku boosi wo, toyinza kwemulugunya ku mmotoka yo, oba ku nnyumba y'embi, oba n'ekintu ekirala kyonna gwe ky'otayagala. Oyo omwami gwe wasabira, abo abaana gwe bagamba Mukama akuwe. Abayisirayiri beetooloola emyaka 4 olugendo olw'ennaku 11 zokka. Kyannaku. Era emu ku nsonga eyasinga okuleeta obuzibu kwemulugunya. Mu kifo ky'okwebaza nga beemulugunya. Mu kifo ky'okwejjukiza n'okulagula ebisuubizo bya Mukama, beemulugunya ne bayomba. Beemulugunyanga ku Musa, ne beemulugunyanga ku Katonda, ne beemulugunyanga ku mmanu ey'amagero eyava mu ggulu n'etonnyanga enkuba. Nkikakasa nti beemulugunyanga ne ku kire n'omuliro ogwabakulemberanga. Kwegamba beemulugunyanga ku buli kamu. Tugenda kwetegereza ebyawandiikibwa 3 mulyoke mutegeere nti njogera mazima. Okuva 15:24. Neetaaga okubuuza oba waliwo abeemulugunya. Kambabuulira abakazi twemulugunya. Anedda si kusaasira basajja, naye bannange nkubuulire ffe tuyina kano akantu ke tukola. Ndowoozezza kati mu biseera ebyo Katonda we yali ankolako nnyo mu mulimu gw'okugondera omwami. Kyanzibuwaliranga kubanga omanyi we nali omuto baali bantyoboola, kwegamba nga nina ebisuubizo bingi bye nneekolera ne ŋŋamba nze sijja kukkiriza musajja alina kuŋŋamba kintu kyonna. Kwegamba we weeyama ebintu ng'ebyo gy'oli oluvannyuma lw'ekiseera ekiwanvu ennyo, kwegamba ojja kufunamu obuzibu okugondera ekintu kyonna kozi nga tokifunyemu okubikkulirwa. Kwegamba nzijukira ekiseera omwami wange watategeragana nange ng'alina kyayagala okukola nze kye ssaagala. Kati nga mugamba kale naye nga wansi ŋŋamba kale bannange musajja gwe oyagala kukola bikabi gwe bweyagala kukola. Nkimanyi tewali kummwe akola bintu ng'ebyo, nze mbabulira nga nze we nali. Oba boosi we alina kyakugamba n'osooka n'omwaka mwenyu nodda ebbali noga naye bannange ogusajja ogwo sikikutegeera butegeezi. Oba oluusi bw'ova mu kwemulugunya olutuuka ekyemisana nga kati mugeya bugeya. Nti kati kino katukyongereyo obusungu bunnumye nnyo. Obubaka wange leero mbunyumiddwa, simanyi oba gwe obunyumirwa naye nze bunnyumidde. Kale okuva 15:24 olaba ne beemulugunya eri Musa nti kati ki kye tugenda okunywa. Okuva 16:2 olwo ekibiina ky'Abayisirayiri ne beemulugunya eri Musa ne Alooni mu ddungu. 17:3 omanyi beemulugunya mu Kuva ne mu kitabo ky'okubala ne beetooloola nga beetooloola ensozi ze zimu. Kambabuulire weemulugunya osigala. Ate nze nazuula amakulu g'ekigambo okwemulugunya. Simanyi katabo ke nakisangamu naye nakisanga. Era nazuula amakulu g'ekigambo kwemulugunya. Naye nzijukira nti kaagamba nti okwemulugunya kitegeeza okusigalawo n'osulawo ekiro kyonna. Nze kati ŋŋamba weemulugunya osigale oba tenda oyimusibwe. Amiina. Tuyinza okukola Abayisirayiri kye bakola oba tuyinza okukola Yesu kye yakola, n'abeera nga ne ku musaalaba tusobola okutendereza Katonda. Ne bw'obeera ng'owulira nga bikusobedde, owulira tolina busobozi mu ndaayo, oyina obuyinza ku mumwa gwo ku bigambo byo, era tewali muntu ayinza kukaka kwogera kigambo ky'otayagala kwogera. Amiina. Nga munkanulidde amaaso. Abafiripi 2:14 kano nkaagala. Ekisesa nti oluusi njagamba tubikule Abafiripi 2:14 tusome mu busirise.
naye sirina kulinda kiseera kiwanvu nga mpulira mu byonna by'okola bannange siyinza kwemulugunya nga nnongoosa nnyumba, siyinza kwemulugunya nga nvuga mu luguudo, siyinza kwemulugunya olw'ebbeeyi y'ebintu, siyinza kwemulugunya ku gavumenti. Tusobola obbasabira tuyinza n'okwogera amazima naye okweryawo mu byonna by'okola. Simanyi engeri gwe gy'okikola naye nze nno babulira amazima simanyi oba nsobodde okuyita buli lunaku lulamba. Naye njogera mazima osanga si kwemulugunya mu maanyi naye obugambagamba obwo obutini ekyo kwegamba twogera kintu kirala nnyo kino sikyagala kiri sikyagala. Abamu kumbe mwemulugunyiza nga muyingira ekizimbe ne mwemulugunya temufunye entebe gye mwagala, ne weemulugunya olw'ebitala ebikuli mu maaso naye TV program ekunyumira wandyagadde girabira mu kizikiza. Omanyi tumanyidde nnyo kuseeyeeya. Kwegamba mu mazima mu mbeera zaffe tumanyidde nnyo emirembe gyaffe. Mu mazima nsobola okgenda e India abantu ne batambulira ennaku okujja mu lukuŋŋaana, bajja kutuula mu kisaawe, bajja kutuulaawo era kino simanyi engeri gye bakikola naye bajja kutuulaawo olunaku lwonna nga tebagenzeeko mu kaabuyonjo. Nze neebuuza mukikola mutya naye nze neetaaga okgenda. Tuyina bingi naye ekyennaku kyokka kye tukola kwemulugunya ku bye tutayina. Naye kisobola okukyuka mu bwangu era n'embagirawo naye tulina okusalawo leero kyekino wano wenkoma. Osobola okuyita Katonda naye ate tomuyita nga toyagala gye, naye osobola okuyita Katonda omugambe Katonda njagala otwala omumwa guno era njagala otandika okuŋŋamba bwe nkola ebintu ebitakuwa kitiibwa mu bigambo byange. Tondeka kuvaawo nga sikitereezezza kuba saagala kuvaawo nga sikitereezezza. Ensonga eno ngisomye ne ngitegeera bulungi era nkyeyongera ogitegeera. Era mumanyi omwami wange talina bizibu nga nze bye nnina kubanga ye musirise. Omusajja ono mbadde naye emyaka mingi naye ebiseera byonna bye mbadde naye muwulidde emirundi nga 3 ng'agamba nti alina omuntu gw'atayagala. Nze nalina emyaka 5 okusanga abantu 3 benjagala. Owange bitafaanagana bisimagana. Naye mumanyi bameka ku mmwe abasanyufu nti kubanga nalwawo kubanga musobola kansubire nti musiima okubeera n'omusomesa atatuukiridde kubanga siri omu kwabo. Abafilipi 2:14 mu byonna by'okola toyomba tewemulugunya toyomba eri Katonda. Ako ke kankwataako eri Katonda. Nze siyomba eri Katonda nedda. Ku mukono ogumu ogamba Mukama nkimanyi nti gw'ofuga naye bino tebinkolera. Katonda nzikiriza nti olina amagezi omanyi byonna era buli kimu okikola bulungi naye kino Mukama katwogera mu mbatu 2 mu kamwa kaffe bwe tuba tukkiriza nti Mukama afuga era nti alina enteekateeka nnungi gye tuli, bwe tuba tukkiririza ddala nti buli kimu kikola bulungi eri abo abaagala Katonda, tusobola okuwoggana ne tukuba engalo ne tuwoggana mu kkanisa. Okusinza tekwabadde kulungi leero, omuntu yenna asobola okusanyukira okusinza okwo. Era mumanyi n'obubuulizi bulungi ekyo nakyo mukinyumiddwa naye mbabuulire mulina ogenda eka.
Ab'ebyuma tebajja kgenda nammwe. Sigenda genda nammwe, ngenda waffe. Kirungi nti nja kubeera ku Terevayina ku Mmande mateekemu amaanyi amalala. Kwegamba mbogezeemu amaanyi oba mugeetaaga. Byonna binyuma. Naye mu bulamu bwaffe obw'obulijjo awo we kirina okukola. Kyali kirina okukeera Yesu mu lusuku, abajulizi baabwe bonna be baali beebase. Kyali kirina okukolera Yesu ng'agezesebwa omulabi ennaku 4 mu ddungu. Awo we kyalina okukolera, omulabe ng'amugamba kino, Yesu naye ng'amuddamu. Omulabe ng'ayogera naye ng'addamu. Olina okuyiga okuddamu omulabe. Lekera okumuleka ayogere ng'akujja mu mbeera. Nze mpulira nvudde. Omulabe agambye nvudde. Omulabe agamba abaana bange boonoonefu. Tulina okuyiga ani gwe tugenda okubeerera omumwa. Tugenda kwogerera Katonda oba tugenda kwogerera mulabe. Kati twagala tuveemu okwemulugunya, okwesooza n'okusalira abalala emisango. Ekintu ekirala ekirina okutuvaamu kwe kugeya, okusalira abalala emisango, okusonga olunwe n'okuwulira ebyama by'abalala. Weewaawo. Tulina okuyiga okubikka ku nsobi z'abalala n'obutabaanika. Tojja kukikkiriza oli kye yakoze bw'ati ne bw'ati. Tojja kikkiriza gwe nalabye ng'akola bw'ati ne gundi eri egundi, bonna nga bali bwe bati, lugambo. Lwaki ebintu bye bityo bitunyumira? Bintu bya mubiri nnyo. Twagala tugambe, tulage nti ffe tumanyi era ffe tubitegeera. Nkubuulire, ojja kwerehera ebizibu bingi nnyo ng'oyogera ku bintu by'otalina kwogera. Ng'oyogera ebintu ku bantu by'otalina kwogera, ne kikomawo ne kikuddira ne kikufuukira ekizibu eky'amaanyi. Oli oyogedde ekyama kya munno ne balyoka bategeera nti oyogedde ekyama kyabwe. Ekyo si kyangu. Matayo 7:8. Leero kiro kya Bayibuli nina ebyawandiikibwa bingi. Ebikwata ku mulumwa si byange, bya Katonda. Tosalira balala misango na kubasongamu lunwe, naawe oleke kusalitibwa musango. Kubanga engeri gye musalira bannammwe emisango, nammwe gye bagenda okugibasalira. Waliwo gye nagenda eyo wiiki 2 emabega, n'ensomesa ku kukuza ekirabo ky'ekisa. Era okusinziira ku minzaani gy'okozesa okuwa abalala, era n'eyo gye bajja okukozesa okuwa. Era mumanyi buli bigambo 4-5 buba bubaka mu ngeri yaabwo. Tosalira banno misango. Kubanga minzaani y'ekisa gy'okozesa okuwa abalala ye minzaani y'ekisa gye bajja okukozesa okuddiza. Lwaki weesira kayinja akatini akali mu liiso lya munno n'otatunuulira ogwo guti oguli mu liiso lyo? Lwaki ogezaako okuggyako akati k'amannyo akali mu liiso lya munno nga tonnaba kuggyamu guti gwa ssimu guli mu liiso lyo? Lwaki ogezaako okuggyako akati k'amannyo akali mu liiso lya munno nga tonnaba kuggyamu guti gwa ssimu guli mu liiso lyo? Yesu yagamba, leka oyo atalina kibi mu mmwe y'aba asooka okukasuka ejjinja. Mu kutegeera kwange, obuyinza bwokka bwe tulina okusobola okusalira omuntu omulala omusango. Kati sigambe ogw'ekibi, tulina okumanya ki ekibi, era tulina okuba nga tusobola okusalawo ku kibi, naye tetulina kusalira boonoonyi musango. Waliwo enjawulo. Kale nze kyo sikisobola. Weegendereze. Nze nandyegendereza singa mbadde nali nkyogeddeko ne binsobera. Bameka bategeera kye ŋŋamba? Si kikyamu okukwata ku nsonga mu ngeri ya Katonda. Si kirungi okuttira akaasa ekibi oba n'okubikkirira ekibi. Nze kye ŋŋamba, nzikiriza nti eyo ndowooza ya bukyayi eri abantu. Nze nzikiriza nti kuno okusalira omusango kwe boogerako yeyo endowooza egamba kale ggwe osobola ki ekyo kikola, bannange bakola batya ng'okola ebintu ng'ebyo. Tumanyi ki kye baakoze, naye Katonda yekka y'amanyi lwaki baakikoze. Era njagala nkubuulire nti waliwo abantu abali mu bulumi, era nga tetumanyi nsonga lwaki bakola ebintu bye bakola. Naye abantu abasinga si bantu babi bubi nti bakeera bukezi ne bakola ebintu ebyambyone. Waliwo ekintu ekyabeerawo mu bulamu bwabwe kibaleetedde okubeera bwe batyo, oba ekigenda mu maaso mu bulamu bwabwe kati ekibakosa. Kwegamba waliwo ekitali kituufu mu bulamu bwabwe, era bino ebikyamu bye bakola bagezaako kutereeza nsonga eyo, okujjuza ekituli mu bulamu bwabwe. Kwegamba
ennyonta eri mu bulamu bwabwe ne beesanga nga balonze ebikyamu okujjuzaawo naye okuggyako olw'ekisa osanga nange bwe ntyo bwe nandibadde katuyinza okugamba nti kale owooluganda yali mu bwenzi era ekyo kibi ngenda kukisabira amiina olunyiriri olwokutaano gwe munnanfunsi sooka oggyewo omuti oguli mu liiso lyo olyoke osobole okulaba obulungi akati akali mu liiso lya muganda wo muleke okuwaayo ekituukirivu ekyawuddwa gwe kwe kuno okwagala abantu eri embwa era tokasika ekyo ekyebbeeyi kyo mu mbizzi wano boogera ku myoyo gye emikyamu si kubanga babirinnyirira aye ne bakyuka ne bakuyuzaayuza mu bufiififi era tuggulirawo omulabe olujja eri obulamu bwaffe bwe tutaagala bantu nga bwe tusaana naye kano kannyumira genda mu maaso ng'osaba kijja kuweebwa noonya ojja kukifuna konkona olugi lujja kuggulibwa gy'oli kati bw'ava mu kwogera nti temusalira bannammwe emisango n'okubasongamu olunwe n'ayingira mu kusaba n'okweyongeramu mu kusaba tetuyinza kulowooza nti bino ebibiri tebikwatagana wano alina okuba ng'agamba njagala musabe njagala mukonkone paka omuntu wanaggulawo njagala munoonye paka we munaasanga tolekerawo okusaba ebirungi bijja naye weegendereze engeri gy'oyisa abantu weegendereze endowooza yo eri abantu tobeera na mwoyo wa kusalira musango na kusonga lunwe eri abantu kozesa ekisa mukama ajja kusobola okuddamu essaala zaffe mu mangu nnyo bwe tunakozesa ekisa okusinga omwoyo w'okusonga olunwe n'okusalira abantu abalala omusango waliwo abantu bangi mu nsi ababuze tewali abalaba tebaasomesebwa ku kituufu na kikyamu era beetaaga okusabira okusinga okubasongamu olunwe n'okubasalira emisango era waliwo ebyawandiikibwa bingi nnyo bye nnyinza obbawa ebikwata ku butasalira bantu misango naye njagala kugenda ku nsonga ndala kati ekyokusatu ebintu by'otasaana kukola na mu mwago towandowoozayo nga tesabiddwa oba nga tebajaagala ekyo nakikoze nga nzija wano leero olaba otya nga nkuwadde ekyawandiika ekigamba fa ku mudaala gwo oyagala kiwulira kale kiikino nkifunye Abasesalonika ekisooka 4:9 ku kyokwagalana ng'abooluganda eri abakristaayo temwetaaga muntu yenna kubawandiikira kubanga mmwe mwennyini mwasomesebwa Katonda mu ngeri y'okwagalana era mulabisiddwa nga mulaga omukwano gwammwe eri abooluganda e Masedoniya naye tubasaba nga tubakuutira mweyongere mu nsonga eno n'okukirawo mufube era muluubirire ekitegeeza nti muteekeemu amaanyi mubeerewo mu busirise era mu mirembe nga mufa ku bibakwatako era nga mukozesa emikono gyammwe nga bwe twabasomesa kati kino kigamba nti sigala ng'okola emirimu emirungi fa kubikwatako era sirikako amiina